Mukaga 702 916 867 naye simu bateliko awo manyato wa MTN yakoze eki yakuba so mukiremerako nemukuba paka bwenaita everywhere NUP banange mwebale nnyo mwebalire ddala kansilasi waffe abo muluka gwaffe guno gwenamawojjolo banange mwebale kube abagenyi abatuddawo mu maaso n'emabegawo nga bakulindirire ne mu mbiriizi oyo yakuma Honorable Semanda tumanyi oyo yazikozeeko amuddirira mwogere Honorable Biti Solomon okuva enamubiru mukyala Aisha nesemati kayima maama wange wakiri bamuwubireko bannange bonna mwenna kakati wali amabega waliwo abazadde baffe taata ne maama waali wubirako bawube nga batudde ate nowabavubuka wali kakati waliwo omwami awo webyenjigiriza ku ssomero lya St. Francis education kinene nnyo omukolo guno omwami mukiibi nkimanyi kyekimu ku bintu bye mwagala capital twagala capital twagala amalwaliro malungi twagala abaana baffe basomere mu masomero amalungi ageegombesa waliwo ekirala kyeneerabidde wangi obusente obutono obwo nepulira pulaani gye bagamba nti baagala kutemako namawojjolo ate mudde ataba eri munnakifuma kawunti bannange temukikkiriza muteekateeka ezo mutumbule amaloboozi nja kubeeramu muzikansa ezo naye bakansalazi nja beegayirira bali ku ludda luli kubanga be basinga ennamba ekintu ky'ennamba kino kitawaanya nnyo olw'okuba nti balina ennamba basalewo byanasalawo naye tujja kufuna engeri gye twogerezane nabo temusobola kuva mu mukono north ate mudde muki munnakifuma ekyo kikola bakulu n'ekirala ky'ensuubi kyeŋŋenda okusookerako nga ntuuse eri mu hawusi bino ebigamba nti abakozi abakola mu factories 15 zikola ki 14 obadde ndowooza na 15 bannange bekikwatako mwenna ndabye omunnamawulire waali wanajja gatuusaayo nyimirano okugamba nti si kyabwenkanya omwana w'omuntu agenda okukola essaawa 8 mu lunaku n'omuwa 14 anaalya ki ewaka anaakozesa sente ki okulabirira abantu b'ewaka si kirungi nnyo nti mweyagaliza mwekka olw'okuba nti nno mufuna omusolo ate omusolo namwe gemusemako temutuletera services amakubo mabi ebyo byonna tubasaba abaana b'abantu abaana ba Uganda mubawe omusaala ogusaanidde nyimirira wano nga nsaba minimum wage bill eddemu ereetebwe ku mmeeza wali tuddemu tugirondoole abaana bano abavubuka kubanga abavubuka be basinga okukolera mu zi factories awo Uganda eryoka ebeera Uganda ekola ki etambula ne mashini bannange baŋŋamba abaana bafiirayo omulimu gwe mwantuma ogumu kugwo kulondoola tugenda birondoola mwe kasita muwulira akantu nti pa munkubire essimu mumbuulire mwebale nnyo mwebalire ddala ekitongole ya gavumenti mwonna mukimanyi bulungi nti yaholtinga oba yayimiriza okucreatinga any further administrative units mu Uganda yonna oba kusala constituencies oba kusala district oba kusala mu magombolola oba creating a town council ebyo byonna byayimirira so era awo tukyayimiridde olw'ensonga ez'enjawulo nti buli lw'ogiteekawo obeera ogenda kuteekawo bukulembeze bulala ate ogenda mu maaso n'okukenenula bannansi mu kitundu ekyo ssente mu mbeera ey'okubabeezaawo yensonga lwaki twakonvinsinga gavumenti n'ebiyimiriza kati omuntu yenna ayogera ku bya paperwork nze nga memba wa parliament ow'ekitundu kino
ebyo sibimanyi. Nagendera ddala mpaka mu Ministry ya Local Government ensonga eyo nenjibuuzaako nga teriiyo. Kati ababyogera byonna bafere. Era tuli ready. Nawe kinaabanga kituuse ku 8 ku 10 ne tukigwirako awo tujja kitaayiza kijja kuddema. Tetugenda kutunda butunuzi nga baagala okuleeta wano embeera ey'okukenenera mu bantu baffe esente. Oba olw'okuba oli ayagala okubeera mu mbeera nti ye asigale nga mukulembeze abantu bamulabirire olw'okuba ayagala okuteekawo constituency awo. Embeera eyo tugenda giwaanyisa paka ku muntu asembayo. Agende yesimba eri gye yawasa bayitayo batya gye yawasa eyibanda agende yesimba eyo kifo ky'okujja wano ate okunyigiriza kubanga wano baamukoolwa twamumala nga bwe bawulidde abeekayunga bwe bagambye tosigazza omuntu omu mukuleeta mukono wano Mukama Katonda naye amutwale. Abatawuni kanso so ffe ng'abakulembeze twongera okukivumirira era omuntu oyo yenna agezaako okukyeyimbamu okulaba ng'atwala abantu baffe ab'ennamawujjolo mu Nnabatabatauni kanso ekyo tugenda kulwanagana ekyo tugenda kufiirawo bwe kiba kyetaagisa kukunga abantu baffe bonna ab'omuluka oba kweyiwa mu makubo oba kwekalakaasa mu mbeera yonna tugenda kwekalakaasa naye tetugenda kukkiriza kumala gatutwala mu Nnabatabatauni kanso ng'abatuuze baffe oba oliawo nga tebekkiririza okulaba ng'ataayiza abantu abo butayisa bantu baffe kubayisaamu maaso na butayisa mu bakulembeze olugaayu okulaba ng'ensonga eyo twongera okulaba nga tugirwanyisa kubanga ne tawuni kanso bw'otunuulira wano eno kyetugasa mu ng'ennamawojjolo tugiraba nnamawojjolo ebitundu ebisingamu tulina ebitundu eby'ebyalo so tosobola kumala gabigira ebira Kansala Lunyolo Aisha mukyala agenda okiikirira omuluka gw'ennamawojjolo bannanga abantu banteekamu obwesige era ngenda baweereza nsuubira okukwataganira awamu ngera n'ebibiina by'abakyala meseji zonna ze baagala tukkirize ku muluka ogombolola nze wendi era mbasaba neesige mumpe buli kye mwagala okubatuusiza ku gombolola n'ekirala ngenda kukwatira wamu nammwe temulina okumanya mwenna abaze ku mukolo gwange olw'obuwanguzi bwange bana embeeyanziza nnyo mbeeyanzeege mwenna abatadde eki kyonna kye mukutte mu mukolo gwange nammwe mbeebaza sirina bigambo bingi byako abaagala okugatta omuluka gwange ogw'ennamawojjolo wamu n'ogw'ekasenge mbe bakuteeka ku tawuni kanso y'ennamataba bane ffe nga bakansala tukivumirira era tugenda yiwawo nnyo omubiri obutakiwagira bali bo basuubira olw'okubanga olw'ebyobugagga byaffe mu muluka gwaffe ogw'ennamawojjolo amakolero biki balowooza bajja eri batugambe embunoki twegatte ku ife tetugenda kiwagira wadde n'omulundi n'ogumu kuba abantu baffe tubamanyi bantu ba wansi sente tebalina tetulina okubalwanirirawo kyekyo ekyokukigaana kunja akasente buli wawulira tawuni kanso ejja nakusolooza kaki gwe buli wokiwulira ekikujjira mu bwongo ng'omanya n'ennyumba gy'obadde osolooza 5 kati omupangisa olina musaba 10 kubanga olina okuteekako n'omusolo gwa gavumenti oba ntegerekeka bulungi naye tuwangala n'abantu abantu baffe embeera tukimanyi embeera si ya mulembe kati wano tukyalina omukisa ogatta ebiruka gino gyonna gikyali gya kyalo okujjakawo ku luguudo owoola abantu baliwo amaduuka naye no munda abantu bakyali mu mbeera mbi therefore okufa n'obutanyagwa bw'aba ayagala okufuna obwa MPC naye agenda amugezeeko ewalala kubanga asala lukujjukujju abagatte wali Namataba olw'ekiwooteeri Mukama Katonda bani yagenda n'akisiranya kiri eyo asinziirawo mukati akulembera ab'Ennamataba n'ab'Ennamawojjolo n'ab'Ekasenge okufa n'obutanyagwa sebo mmeeya w'Ennamataba get ready tulina okulwana n'eyo nayo kubanga ajja kusinziirangaawo era jjatutulukunye kati naawe tulina okulwana okulaba nga takola ki tafunawo kantu basaba ne banyabo nze nkakasa mumwanteeka mu ngeri ate nakyo kankisomesa ab'enyalemu abali wano kubanga mutwala omusituza ebbanga lyonna nga tusomesa omuntu bwawangula omusango bw'oba tomatidde omuyisi w'ebipande bino birikodingi bw'oba tomatidde
omuntu yayogerayo mu kkooti ekola ki kati engeri gye boogera balowooza nkimanyi muyinza okuba mwagenze ne mugulirira omulamuzi naye nze nkakasa obujulizi bwe nnina era omulamuzi ajja kubeera wakimbuyege okugamba nti nno tudemuka naye nabajjukire waliyo n'okujulira waggulu mpaka naye atera kooti esembayo yey'abantu bano abanteeka mu ntebe bano ne bagamba nti tujje tusimbe wano layini kale jangu oba yasanga ebipande tusimbeko wano layini tulaba sabasaba ne banyabo okuviira ddala kasasiro amazzi abakyala ebibiina ebyenjawulo naye tugenda kufuba okulaba tutambula wamu namuganda bafe babeewanjeyo ensonga y'amasanyalaze enkulu nnyo era tugenda kugeza okukozesebwaza ku mulundi guno okulaba kufuna amasanyalaze Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale Mukama Katonda abakuumire banange mwebale nnyo mwebale ddala okutekamu obwesige nali sisobola kutawandika kalulu kammwe nali sisobola era nze neewunya ate ku mulundi guno ajempola mumugamba ajempola ku mulundi guno nange nenafuba okulaba nga mukona ye ekyabanafu ajempola Ssaabasajja Kabaka Buganda wangaale abakulu bano abamawulire twabaddeyo nabo era twebaza omukulu ono munnamawulire oyo agezaako okugoberera ebifa mu ggombolola y'Ennama era mwalabye yasinze okubeera ng'abiteekayo ne ku mitimbagano yonna sebo tukwebaza bwe bali kutuwanirira naffe ng'abantu bannamawojjolo okulaba ng'eddoboozi lyaffe ng'oyongera okuligattako wamu okwetooloola ne Uganda yonna twagenda okuwulira ng'ayogera ebigambo ebyo fenna oba oliawo tuna ebigenda ku ggombolola mu kanso gye ntuulako ebigenda ku disitulikiti oba oliawo n'ababaka ba paalamenti nga nabo bakola ki babimanyi naye ensonga eyo erudde ng'ejja etambula era omubaka wa paalamenti ono twaliko naye emabegakawo gye buvuddeko mu nkiiko ezaatulanga twaliwoko Ennamawojjolo awe Walusubi twaliwo naye ng'agezaako okunnyonnyola abantu ng'abalaga Nnamawojjolo eri mu Mukono North Namataba eri mu Nakifuma naye gw'otandika otya ate okubeera ng'ogatta Nnamawojjolo ate ogigatte ku Nakifuma so ababadde bagezaako okulaba nga babitembeeta okulaba nga batuteekako abantu baffe ebintu bye batayagala tukimanyi bulungi naddala oba otunuulira awantu awazze zitawuni kansi ezo otunuulira Namataba awo nendaba abantu bange abaali balina emidaala ku makubo nga baagala okubafaanaganya ng'ekiri Namataba ng'essaawa zino ng'omuntu takyalina nawasobola kulengera manda ge takyalina wasobola kutundira nnyaanya ze ng'abantu abo bonna babagobaganya obuyumba baabumenya so nze naawo sigenda kubeera omu ku abo abagenda okukkiriza okulaba nga bamala gasindiikiriza abantu bange kuba abantu bange bemmanyi obulungi abantu abakeera mu musana ne bagenda bannonda nga sibawadde yadde 10 n'enzija ne mbatuuza wano ne babeera wano okulaba nga basindiikirizibwa mu mbeera eyo bwetyo olw'abantu abavuga abalina ebigendererwa byabwe abaagala bo nga bagoberera kulaba nga bafuna bifo so ffe tetujja kukkiriza ebyo tulina kubeera wakati okulaba nga tulwanira abantu baffe era nebaza omubaka wa paalamenti manye ensonga ezo kezamugwa mu matu obulungi manye oyo mwesiga manye ajja kutaayiza okuba abasobola okulaba ng'abantu baffe tebakola ki tebanyigirizibwa nebaza Mawojjolo ku Namataba fe abakulembeze twakigoba era tekibangawo ne mu minatsi z'Ennama tetukirina era ebyo bye muwulira ebyo bigambo by'abantu omanye abantu baba ne diversion zaabwe oli akubawo ekigambo ng'ayagala kyankalanyakye bantu era Honorable Semanda nze nkugumya kuba yatabuka kwolwo ku kanso katono nga newomusala maaso ayinza okukuba naye nze mbebaza mwebale tuwa Honorable Semanda wamu ne Honorable Aisha era tugenda kukwataganira wamu ffenna ebintu bitambule bulungi sigadde nze Kansala Mbijjide Mary ekisanja kiri mbaddeyo ng'ow'abavubuka naye kino ab'Ennambiro ne bandabamu omuzinzi
ne bampa byawo bya lubalaato. Ekintu kino kyawaliza ne kansala Semanda ono okusituka mu kanso gye tusembyeyo sipiika waffe gyasembyeyo okukubiriza n'asituka mu kanso ne yeekandaga n'afuluma. Abantu b'Ennamawejjolo omuntu alina omutima ogwagala ekitundu ky'egawo Honorable Semanda ono sinnamulabayo. Era nsanyuse nnyo bwendabye pasita wano nga ayogera abagambye ye yabigezaako ne bikola ki. Honorable Semanda ssebo weebale kubeera musajja, weebale nnyo weebalire ddala. Bw'osanga omuntu addamu okugamba nti kanso y'Ennama ye yali tekiteesa ekutula emiruka ebiri okugenda ku Namataba, manya oyo aliko ekikyamu. Ate nga tukyali bakulembeza abakolera awamu bakakasa basebo ne bajjabo, tekigenda kubaawo. Kubanga eno constituency erina komanda agitwala. Constituency erina komanda agitwala. Mmanyi mu kwogera kwa mubaka waffe wa parliament Honorable Kiwanuka agenda kwako kyatangaza bino ebintu biyita mu mitendera, tebiva erina ogamba bugambe kati wano wange tuli fenna. Yensonga lwaki mula tulina ne bassentebe b'ebyalo ebyenjawulo. Tojja kuva eri ogenda osalimbire mu kyalo kya chairman omulala omugambe ssebo kati ekyalo nakyo nkitudde. So munzikirize bassebo ne banyabo. Banayo mukyalo oyo alinawo akabannange kubanga alina engeri gy'atambuzaamu ebintu, alabika ajja kubakolera abantu b'Ennamawejjolo ne kansala Semanda. Bannange olw'obudde njagala mbabuulire ekintu ekyokubiri. Tulina ekintu kye bagenda bavuga wano ekyokusala ku Nnamawejjolo mbu bagenda kumugatta ku Town Council e Namataba. Naye bwe twali ne Honorable Councillors bano abakola Ggombolo y'Ennama kuliko wenamubiru wano mbalabye mwabategedde dda. Baali baleese ekiteesaawo Ennama nga baagala twala emiruka ebiri bagigatte bagitwale. Ne tugaana ne tusimba n'akakongo ne tugaana. Naye abantu baavanga ne batwogerera mulaba bakansala ba NUP tebaagala nkulaakulanya namwe bategenda kufuuka ekibuga bagaanye. Naye olwo lwe lukwesikwesi lwe baali basoose okuyitamu okutwala egyo emiruka bagende nga bagikukusa. Naye watu omunene ali emabega w'ekintu ekyo agamba mbu Ennama wano mukono nnoozi mwamutegedde nnyo era bwe yabadde Yuda oliwawo bwe yabadde Namataba yabadde nga Lubaale aliko emmindi n'abuuza abantu b'e Namataba mbwama bwe najja eno munannonda nabo ne banogamba mbu jangu ye tebandizeemu ki mujangu tujja kulonda. N'olwekyo ekibi kigwana wala tumusaba agende eyo enatifumaana atuviire bassebo ne banyabo. Ensonga esembayo bassebo ne banyabo twabadde n'okulonda ne basa abantu mwenna bazze okubeera nga mutusanyukirako mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye kenjagala okusibirira bakansilazi baffe abagenze mu buweereza wano tetuli mu bufuzi wabula tugenda kubeera nga tukulembera n'okuweereza abaki abantu. Eggombolo lyaffe lino ery'Ennama libuutikidde kye bayita abafakinyi, abo bonnyini ababba n'abatulugunya abantu ku nsonga zaki z'ettaka. Bannange enyongera okubeera nga mbasibirira entanda eno. Honorable Semanda atukoze obulungi obutagambika ebbanga lyonna. Abadde nga mwesimbu era ekyamazima ku ggombolo l'Ennama bwe boogera Semanda bakimanyi nti ye muntu atekkiriranya, ayimirira ku nsonga ate asoosoboza nnyo ensonga ez'abantu b'ekitundu ky'e Nnamawejjolo n'eggombolo ly'Ennama okutwalira awamu. Naye nze nyongera okugamba nti Aisha kolagana ne Semanda mwongere okubeera nti muyimirira ku ezo ensonga ezinyigiriza abantu baffe. Eva mulondengawo okubeera nti muyimirira n'abantu baffe, temwekkiriranya ku lw'amalya ganzi. Gisome. Okay. Noti mukaaga 702 916 867. Naye simu bateriiko awo manya nti oba MTN yakoze eki yakuba.
so mukiremerako nemukuba paka bwenayita everywhere NUP banange mwebale nnyo mwebalire ddala abagenyi abatuddeawo mu maaso n'emabegawo nga bakulindirire ne mu mbiriizi mu kisenyi wali wansi wali atera okuŋŋanya ababodaboda mu luka gwe Namawojjolo